News Uganda sikabajiradi wano Kikajjo akisibyanko Muwalawe zamu tuwese alimo Ayanjula Bbaawe wano akabakaddebe Mukintu mwongeremu ebisoko mukikumize mutange nabuye musingira sente emugonza nnyo mulebeze nkembi
Uganda tuli wano ku mukolo gw'okwanjula wa Hajji Ssannyu wano mu Kikajjo mu Nakawuka. Lwaki Katonda sabalwanye wenjagala mponye ebisaanyi lwaki awava olukalikali wanene ensobi erikwani saba Mukama Katonda wange bawe emicere bakute gagosaba amagezi mungo bo batere mu mabakuli akalo buli kyakulya ekibawe leero omukuto gwe baleeta otulo babenga mukulya bulijjo jala yebefunguza ku buko bazinga n'enkata ekiro bajja kumira obwana obuto. Wegaba mabisi gwe muwe kale onyumira mu bugoye bali tebanyuma gwe bambalire abakubi bamalebe bebesaza waka mu baggalire agenda kukuzimbira ennyumba gibunye ngakuteeka omunaku walava erimu ebisoko okabanga akusisiitira wakiri alya mu ndago eggo gwatutte abasigadde abazimudde balutalo watuwaki bawulire tukola ki? Kukiganene nnyo DJ zinoga zikondera ziruma asuka neyekirira munekomakina nabakaire mwangoku mwongere pese kotaganyalo chekoma tule zote nyingine tutapata kesho Kola, kosefuna tewerunya kamuchikuta sibuga kuyekuza kutuyanya kulinyama sikandura katayecha nukola leo tule zote kachichi kaya sete pesa tule zote wana nasi cheza tule sete kola your friends to come changamushe na ongeza sauti wewe kila siku inapopita chichi hivyo na kifo kinasonga chichi kuongeza kupata maisha naisha echofu yake chimpita kacha kanyama every time you see money life is shorty so choose to be happy.
mukolo gwa kwanjula ne wa Hajji Ssannyu introduction ceremony Hajji Ssannyu Katonna agenda nina wano ensonga gye njagala okulopewa minisita w'abantu awo akutwaliramu oyimbira Kampala akusiimire ntabiregedda nze mwina n'empulire obujje waka musajja ayimbi bulungi nnyo Hajji si byangu webale kuleeta bayimbi baliko agataggwako kati bakubayo akakutwala wa trading ate munnajjo kati ojjukiranga gye biva ne gye biraga n'ani akoze eddiini tuuka bulungi tutalo bwennyini ono ali amutidde waka ani amuŋŋanya